Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo otwekuumirako. Luswa Luwembo avuddeyo ku interview gye bamukozeeko n'agamba nti nno mwetegefu okukola kyonna kyonna kye banaaba oba ekisoboka okukolebwa okusobola okulaba nga addayo nga yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Tetumanyi lwaki ayogera bino, oba ekibiina kyali kimugobyeko oba tekinnamugoba, wabula tetumanyi kituufu. Wabula avuddeyo n'ayogera mu ngeri bw'etyo. Oli ku UG Update TV bw'otannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kusobola okuba ng'otwegattako mukwano gwange gwali eyampuliriza. Luswa jjukira nti nno yali avuddeyo ne yeesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament mu Kawempe North, era y'omu ku baali mu kakuŋŋunta wali eri ku kitebe kya National Unity Platform, omwali Council Nalukoola, omwali Moses n'abalala besimenyi ngwe baali bavuganya okufuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Wabula etteeka eryaliwo nti singa ova mu kasengejja n'otayitamu n'otafuna kaadi ya kibiina, owayina ku baakinga munne emabega osobole okuba nga omunoonyeza akalulu asobole okuba nga atuukiriza emirimu gy'ekibiina, bonna bonna bakkiriziganya. Naye oluvannyuma Luswa mu be baawangula ssaako ne Moses baalabwako nga bo ate beesimbawo nga independent mu Kawempe North okujja okukiikirira abantu b'ekitundu ekyo. Oluvannyuma lw'okumeggana, Luswa Luwembo avuddeyo nga bagezaako okuba nga bamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo, n'agamba nti nno nti nze nja kuddamu neegatte ku kibiina kya NUP era nsaavinge ekibonerezo kyange kyonna kyonna kye banaaba bampadde, nja kukola ekisoboka okulaba nga nkituukiriza. Ne banaŋŋamba okulongoosa toileeti za Chairman Nyanzi oba okusiimuula headquarters z'ekibiina kya National Platform zonna nja kituukiriza era nja kikola. Nja kwogera ne President w'ekibiina ssaako ne Secretary General basobole okunsonyiwa kubanga nakola ensobi. Luswa agamba mu kwesimbawo obwannamunigina yali agezaako kudifendinga kifo kireme kutwalibwa ba NRM, ekifo ky'opposition. Alex Luswa Luwemba agezaako gamba yali okwesimbawo ku independent yali agezaako kudifendinga kibiina eky'opposition. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku UG Update TV, mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwe bali kuyimirizaawo channel eno, mwe bali mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa, gwe okusinziira ku ndowooza yo.
So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki bya bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mmwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo ya nooti 726 nooti emu 6794. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.